Buli ky'onyiikirira ofunamu. Anyikirira love Ajijamu Amakka. You can imagine mukyekwana bwekwanyi mu mwezi mwogera emirundi eki Katolo bwe muli ewasa. Ngambye eki ngambira ne banti anyikirira love Ajijamu Amakka. Va kubana abawala b'ennaku zino bw'okwana bw'oba tonaba bitereza nakani mbitegedde era nzikiriza. Bana ab'ennaku zino ogenda omukwana okyayogeza ebirimi nakani no I know. I have accepted. When do we meet? Nakani ankubadde wankubadda. Teweeruma lulimi nkitegedde ky'ogamba. Naye abawala b'edda onyiikira bunyiikizi n'agaana n'otuma abantu era ne basigala nga bakyagaana. Bakateera lume bonna nga mulire ge bazaagaanye. Naye n'ogaana naye y'ono saakola nsobi ono agaana yeewange. Ennaku zino omuntu akkiriza ne byagala n'akuwaako. Si kulwanga ogenda ewalala. Obusiru buli mu duniya muno kati. Oli agamba nzikiriza nti ogambye kumpa sante. Kati n'akuwa bye wandibadde osembyayo n'abikuwa kati. Era ekyo ekiganya abavubuka okuwasa. Mubawa bye bandifunidde mu bufumbo mubibaweera weeru wa bufumbo. Mubibaweera waweeru. Muli waweeru. Ati ogenda okulaba nga ojja oyogeza wano ebirimi. Musumba omusajja yankozesa. Yakukozesa jamu ekirimi mannyo. Yakukozesa ng'okute n'omwana. Olwali olwo okuba enduulu nga n'omwana yeetambuza. Ogwo omusango tulaba nga gwafa dda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Mbuulize neba nti abantu abaga nti baabakozesa nga basitudde n'abaana. Lwaki tebaayogera luli nga babakozesa? Gambanga nti twekozesa naye munnange yabivaamu. Twekozesa. You know? Temupapanga. Don't be that desperate. Muntu bagenda omugambako nga bagamba batya kusukuma wa biteeteeyi. Basika kutu. Kati omuvubuka abaana atera okuwasa agenda olaba gwe yakwanye ayagala ajje ku lw'omukaaga ku bwereere. Agati waye ate kati n'ennyonta ewedde. Kaninde ogenda omudamu omugamba biri wali ogambe ng'agamba nawe ndeka. Ate bw'olemerako ng'atuma munne ng'agamba genda ongambire kali akasege kanveeko. Nomboza engeri gy'ekobeera nti kasege ye yali ki? Omusege era gwebaka na musege. Watutegeregana. Awe tugeeza. Naye naawe okwatamuuko ku natti. N'ogaana n'anyiikira. Kati mu kunyiikira okwo olunaku lw'okitadde n'okikkiriza byonna by'osaawa bikola. Kale nzikiriza olwo nga muli myaka 2. Waliwo eyambuuza juzi twali mu programu ya Kyakigaalo. Mwali omu n'abuuza naga nti musumba nga ŋŋaana emyaka 2 nga yaali awo we babakwabuliraawo. Babakwabuliraawo. Bw'abanga tasobola kubeerawo myaka 2 agende wamuyogedde bulungi. Atasobola kulinda myaka 2 agende. Aliwo akyogedde. Jangu okime sente. Jangu. Tera okubeeramu n'akasente kange wano. Ate bamalanga ne bakupaaluukirako. Naye ssebo twali mu Kyakigaalo nga tusomesa ne Susan Bakula. Nenga nti
omuntu eno mwetegereze nnyo nga bwagamba ogaanira ddala emyaka 2 ku 3 olina awanika nagalindako musumba ogambye emyaka 2 nga ŋŋaana emyaka 2 nga nze muli simwagala obanga mwagala konze ng'omwagala naye nga weeyisaako obeeko kyosimba kinywere nga yakyali awo alagawa abadde akukwana oluvannyuma afe okimanyi ne baba mulyawo era ajja kudda kubanga baba mutwala bye bamugabira byonna bifaanana amananaga naye oli eyagaana ayinaki oba tuli ffenna awitugeeza nambira ne bani tuli tugeeza eryagala enziga ntunulirabo begagamba mukulu olemeseza abawala mukube ku ngalo mu linnya lya Yesu oba olyawo ng'adumyeyo yonna buli gyatuuka bamuweerawo kati emyaka 2 era gye wali ogaanira ogana nga akomyewo ngagane mubutuufu gu wali owange okunyiikira gye tuvudde tutuukemu ebyo ebigambo Bebulaniya 11:6 akatundu akasembayo kagamba na buli anyiikira okunoonya Mukama alimuwa empeera nyiikira okunoonya Katonda kubanga ye mugabi w'empeera eri abo abanyiikira okumunoonya